ekyo kyayogeddwa omuganda wange Alex Waisa Mufumbiro. Abagande baba bakiwulidde, kyendowooza nti bakiwulidde, balina kifaananyi kirala. Kuba kati obuzibu tulina ku Mmengo tokyasobola jizza mabega. Tokyasobola jizza mabega. Bwe buzibu. Tokyasobola jizza mabega. Kati eri well established. Ate nywevu. Erina financial muscle. Omanyi omuntu yenna omunafu yanga talina amukantu. Naye bw'abanga alimu akantu. Tolina gy'omuzza. Tosobola. Kuba kakati projekiti za Kabaka ezitambula. CBS ndizeyingiza, BBS ndizeyingiza, ebizimbe bye balina, ettaka balina bukaddeefu, balina zisako zino zinankanyi, jipewosa, bateekateeka ebivulu, balina kabakarani, kabakarani eyo kabejja, bali kushyirwa ddiru nti buli mwaka wakiri akawumbi weekali awo free of charge. Wekiwulidde? Nakati such institution bw'oba odiringa nayo babembekereza mbembekereze tomalaga gisaatuukiramu kiringa kukwana mukazi nga ayinamu ku ssente ebigambo by'okozesa ku mukazi ayinamu ku ssente avuga benzi si by'okozesa kwatambuza ebigere byanjawulo biba byanjawulo nnyo kati nali nkwanyeeko kiraasi zonna ebigambo by'otwala ku mukyala ayina kubanga gweoyagala kiri kyalina gwekyotalina but ayina status gyalimu but ate bo kyebakola kwe kukola misinterpretation. Kati olaba ebigambo byenjogedde wano okujjako principal ng'ateekinze time ye kennyini neyerabira kano akatambi n'abiwuliriza byonna okuva gye tutandikidde paka gye tukoze ki gye tugenda okumalira. Watakikola ekyo olya mutwalire simu naga bigira omuwulire yavumye gwe n'akoma nayo yavumye gwe n'akuleka ne muvumiro teyakomye okugwe weka ekibiina yakivumye teyakomye ku kibiina first lady yamuvumye kati principal olw'okubanga alina ebyokukola bingi oluusi tafuna budde kulaba show ya saawa namba kati n'abanga agenda ne information module. Bano be ba Runesta Properties bakafulwa abazze okuyamba okufunira ettaka ly'ekirooto kyo. Runesta Properties ffe beesigwa mu kutunda poloti ez'endagaano nga kwotekeeza ebyapa nga tulina poloti okutandikira kakadde kamu nga walungi wagazi ate nga waliwo n'amasannyalaze. Tulina polotis mu bugazi obw'enjawulo ate ku bbeeyi rayisi. Gamba nga poloti eya 25 ku 5 ku kakadde kamu, 5 ku 10 ku miliyoni 4, 10 ku 10 ku miliyoni 8 zokka. Tulina poloti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Gamba ng'enna Kifuma mita 10 okuva ku kolansi ku miliyoni 10 zokka. Busukuma nga tukuwa n'ekyapa ku miliyoni 2 zokka. Kasangati Nalusugga ku miliyoni 3 zokka. Busiika Vumba ku miliyoni 2. Tulina poloti mu Kalagi, tulina ekyabakadde Gayaza Mukono nga kwoteka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ate nga waliwo estate epyesa bukuruddwa Ekatete na Kifuma nga buli poloti ya miliyoni 1. Tukamangu weefunire yiyo nga tebannazimalawo. Tusangibwa Kasangati Luyinja Zone. Tukyalireko kati oba otukubire ku noti 704 27 41 28 ne ku noti 774 120710 ate nga zirine ku WhatsApp ku Runesta Properties era tukola ne mu kukyusa ebyapa ebya buli kika. Kati twetawanyizibwa na kufuna ttaka lya kirooto kyo. Jangu ku Runesta Properties tukuyamba tuukiriza ekirooto kyo. Runesta Properties, let's guide you home. Tulira omukulu Bigirwa olunaku olwali tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo ezikwata ku bukulembeze obw'ennono. Agenda kutubuulira mukulu Mufumbira mwamuwulidde statement gye yaweereza ekyankalanyiza nno abantu nga agamba nti nno bonga abanupu basobola okukola nga tebeesigamye ku bukulembeze obw'ensikirano oba obufuzi obw'ennono, basobola okukola bokka bokka. Kale nno tuleese mukulu Bigirwa atunnyonnyole ddala ddala ebibiina by'obufuzi, institutions ez'ebyobufuzi zisobola okukola watali bya bufuzi bya nnono, zisobola okukola watali byanzikiriza oba eddiini, zisobola okukola nga bakulembeza abo nabo tebatulambise, tusobola okubeerawo obubeezi. Si mu mukulu Bigirwa abuuza ku batulaba. Abatulaba abalungi mwebale kubeera ku mukutu gwaffe guno n'okugoberera ebigenda mu maaso. Tubeebaza olwa data wammwe gwe muteeka ku ssimu
si kintu kya muzannyo. Bagezaako. For example, okulaba akatambi nga kadakiika 45 ku ssaawa weetaaga data nga mungiko. So tubeebaza bassebo ne banyama. Era ne twaniriza ebirowoozo byammwe ebirungi n'ebitali birungi. Kubanga n'ekirowoozo ekitali kirungi osobola okikozesa n'ojjamu ekirungi. Ekirungi nga kyogera tekiwagira ggwe. Naye ebivumo obuvumi ebyo saagala ebyo si birungi. Mulimu abusive comments ze tulowooza nti teziri constructive mu era eno gye tulimu. Kubanga kati tuli mu critical time nga tulina kukola bituufu byokka mu kiseera kye tulimu. Bwe tuba tuna defeatinga na kyemalira kituufu tulina okubeera very very smart. Bwe tuba tuna defeatinga na kyemalira kubanga na kyemalira ali smart mu byakola mu nkola ye y'emirimu. Kakati ffe tulina kubeera very smart okumusinga. Kubanga obona kyemalira okubulwanyisa gibanga misinde okudduka. Woba oyagala okutuuka okaguwa akasooka oteekwa okuyisa akuli mu maaso. Kitegeeza ki? Kuteekamu extra effort. N'oteekamu tabo. N'omuyisaako tabo nga yalowooza gw'oli ku pikipiki naye nga naawe odduka. Agenda okuwulira amawuggwe ge nga tegakyasobola. Kituufu. Nga gavumenti yeerindigula ennume yaki? Y'ekigu. But tosobola girindigula nnume yakigu my friend. Ng'oli mu firefighting, popcorn politics. Popcorn politics omumanyi? Ono okutulika obutulisi. Kali ne katulika wali. Ne wabaawo ate obutatulika. Ne busigalamu nga bukonye. Okiwulire? Gwe popcorn tomutya nti omuteeka mu pressure y'emu. Okay? Ne wabaawo obutulika, ne wabaawo obugaana. Naye nga pressure y'emu. Okitegeera? Ate nga nabwo bwakulira wamu. Kakati ensi bwetyo bwetambula. Tutegeera mu ngeri ya njawulo naye product gye twagala y'eri gye tusobola okugyamu amaanyi agasobola otuyamba okugyamu bwanakyemali. Naye okutuuza obuze emabega tekikola makulu. So mbalamusiza nnyo Busoga gye tuli bigenda mu maaso era ndowooza nti Mungu ajja tuyamba tuve wano we tuli tutuuke we twagala okutuuka. Kakati ensonga eno statement muganda waffe Mufumbire gye yakoze nga yamazeemu nnyo amaanyi kubanga nze nga munnabyabufuzi kubanga bwe tuba nga tugenda okwesimbawo kubanga nange nakesimbawo emirundi ebiri tusooka kunoonya ba cultural leaders oba ba elders mu bitundu gye tuba tugenza okwesimba ne tunoonya abakulembeze ab'enzikiriza zonna ne tumala okubayitamu nabo bennyini ne batwendoosinga. Kati muganda wange Mufumbira bwe yavuddeyo n'agamba nti tusobola okukola nga tetwesigamye ku ba cultural leaders. Ekintu ekyo kyamazeemu amaanyi. Ate nga nzijukira Lumuggwe baakuteekako olukongoolo nga bagamba nti nno ovoddo bwakyabazinga era ne bakususpendinga n'okususpendinga kati siddanga ku mirimu nti ovoddo bwakyabazinga. Gwe nga munnabyabufuzi atunula okumpi n'ewala ate nga toyogeza fubitizi wadde obukyayi ensonga eno ogyogerako ki? No, kakati one muganda wange Waiswa statement nagirabye ng'era ku line yatambudde bulungi nnyo. Statement yakoze enfu tekola tiyareflectinze ku buvunaanyizibwa bw'alina mu kibiina kubanga ekibiina kyalinamu obuvunaanyizibwa ekya NUP beesi yakyo esinga eri mu Buganda. Bwemala okubeera mu Buganda kati ate Buganda yesigamye ku Buganda erina obukulembeze obwetengeredde as a kingdom obuviira ddala waggulu paka ku kyalo okuva ku Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mutuba gumu. Yes. Mutuba gumu asooka. Era nze ndaba mu Buganda wano Kabaka bw'asiima n'akuwa ekifo kyonna kube ng'oli coordinator wa Muluka. Ndaba abantu nga bazina amazina bene yasiimye nampa obuvunaanyizibwa kati nze musajja we ow'Omuluka gwe Katwe
alabira ddala ng'afunye ekinene nnyo. Ssaabasajja okusiima okimanyi kye kitegeeza. Kati such institution, cultural institution, eba very sensitive. Simanyi context mu yakireetedde, but yagambye nti we can do without cultural institutions. Okay? Titusobola okutwala eggwanga lino, tusobola okugenda mu maaso nga tetulina institutions ezo ez'abakulembeze b'ennono. Naye yeerabidde history wa Uganda for sure. Kubanga Obwakabaka bwa Buganda bwe butakkaanya ne Ben Kiwanuka 61 teyafuga. Ben Kiwanuka ebintu byamugendera bubi. Teyafuga. Pesa eri. Pesa limu. Eyamulema okubala Mengo. Eyamulema yokka. Ate wano mu Uganda kino kankikubuuli. Tetunafuna muntu yazanya byabufuzi across the country, across all regions. Okay? Nga Ben Kiwanuka. Tanabeerawo tebakulimba. Yazanya ebyobufuzi. Yali amami anti eggwanga lyonna yali wambu. N'alimamira. Yawangula eggwanga lyonna Buganda yokka ye kumpi ye yagaana. Ate nayo yali aginyenyeza bw'ati. Nga agiwangudde naye teyafuga. Bamuggyako. Mengo factor. Mengo factor. Bamuggyako. Beni obwa Prime Minister obujjuvu teyabulya. Yali abwa Chief Minister. Obwa Prime Minister obujjuvu obuyina executive powers teyabulya because he contradicted with Mengo. Obote n'akwata amadaraka. N'avuga 62 paka 64. 64 awo ne bakyankalana n'omukulu. Ssekabaka Muteesa. 66 omukago ne guyiika. Okiwulidde? Mpulira. Kakati 67 68 Obote government yali awalula mpalule. Nga tekyali ku luguudo. Eribbaliwa. Nga awalula mpalule. Nga yakifuba. 69 ne yeewuma amasasi. Obote. Ne gamuyita ku mumwa. Ng'omanyi abakulembeze nti babeera naki? Babeera n'emikisa gyabwe. Essasi lyamuyita ku mumwa wesyu. Naye omwana yali amukubisa. Yali amusonye essasi eri. Agwe wali. Ne Rugogaawo. Spirit ki omulumbi gye yalumbiramu. Obote yajjawo Obwakabaka. Abantu ne banyiiga. Tugenda okutuuka mu 71 ng'Obote is unpopular. Era Amini yategula buteguzi ekiwedde. Ekiwulidde. Abantu ne bazinira Amini, abantu ne bakuba embuutu abaaliwo n'obutambi bwe tulaba ne bagamba leke tufunye Amini tukoze eki? Tumaze. But omanye eggwanga okutuuka okuweroka Aminga a P3 dropout president because they were desperate. N'ekyakolwa Obote ekyokugoba wanani Kabaka. Ekyo kyanyiganya Abaganda. Nnyo. Ate ne bakikuumira ku mwoyo. Ne bagamba katuweroka Aminga Amini tetulina kyakukola. Newankubadde afaanana bw'atu nga bwafaananye naye yaliwo. Katugende n'oyo. Ne bamuweroka Aminga embuutu ne zivuga. Idi Amin. Buganda factor. Era naye mu kunoonya obuganzi wano okunywera enjole n'agikomyawo. Ya Ssekabaka Muteesa. Ne bagamba ate kati Amini yasinga. Era babutanyiga mapesa malala. Bwe yali avaako manguwaya, yali talina artificial intelligence, yali takola analysis kimala, abakubanga yalinamu olwa political science. Yali tulese paka mu 2010. Ate n'akulaakulanya n'eggwanga lino. Kubanga Amini ali developmental nnyo. Yali ayagala bintu nga bikolerawo. Naye bano bamuzanya political science yali amuzanya nga tamutegeera bulungi. Ne bamuzanyira ku bwongo. Because politics is science. Kituufu. Kugatta waya n'ovuga. Kakati nkuzizaayo emabega nkuwe the historical factor of the cultural institution. Era bwe tujja mu awo kambuukewo nzije mu 81
85 olutalo lwali luganye lwaganira ddala ne lwesiba abaganda ne baluvaamu ne baga nti olutalo lwali luganye olutalo mu kugaana Bwana Museveni n'agamba naye tukoze tutya n'ayiiya ng'omukujjukujju n'agamba tulina okunyiga eppeesa lya Ssaabataka ajje awubeko olubu lw'ekigere ajje alaga abaganda nti mwali mu lutalo luno lujja kutambula because yali booster nga lumaze okukona lwali lukonye nga luganye nze mbadde interactinga n'abasajja abaali mu Luweero bananyini kintu bennyini mbadde nabo okiwulidde bagenero bani bananyini lutalo bennyini olutalo lwali luganye nga bapulaninga nakusaasaana buli omwabu n'emiwabo akwate gyakutte olutalo lwali luganye ne baluleetamu Ssaabataka n'alukola ki n'aluboosting Buganda Factory Culture Factory era kasita yamala okuluboostinga wepa emundu neddamu neyakabupya abaganda bagamba Ssaabataka kalabise emundu kevuge era abantu abakuba emundu e Luweero tebakulimba baganda bebakuba emundu abaganda bebakuba emundu ate bano abannalwanda betulaba baali mu planning bebapulaninga ng'olutalo baali bapulana balutalo nga abaganda bebali ku front nga n'emundu ezimu baziyita mannya gaabwe nti eyo yaani nti Oseguya ogiwulidde eyo Nadduli Nadduli teyali mu kikopo ekyo Nadduli yali wawano wa mupepe poloteri yali wa mupepe nakutabula ddagala bwe bityo nakulomba dduwa ogitegeera kakati there is no way rolling out the Buganda factor, the cultural institutions factor in the question of national politics. There is no way tosobola kukyawula tosobola era awo boolemereddwa era njagala okutegeeza ekyo kyayogeddwa Muganda wange Alex Waisa Mufumbiro abagande baba bakiwulidde kyendowooza nti bakiwulidde balina kifaananyi kirala kuba kati obuzibu bwe tulina ku Mmengo tokyasobola jizza mabega bwe buzibu tokyasobola jizza mabega kati eri well established ate nywevu erina financial muscle omanyi omuntu yenna omunafu yanga talinamu kantu naye bw'abanga alimu akantu tolina gy'omuzza tosobola kuba kakati projekiti za Kabaka ezitambula CBS ndizeyingiza BBS ndizeyingiza ebizimbe bye balina ettaka balina bukaddeefu balina zisako zino zinankanyi jipewosa bateekateeka ebivulu balina kabakarani eyo kabejja bali kushyuwa ddiru nti buli mwaka wakiri akawumbi weekali awo kituufu free of charge okiwulidde kakati such institution bw'oba odiringa nayo babembekereza mbembekereze tomala gagisaatuukiramu kiringa kukwana mukazi nga alinamu ku ssente ebigambo byokozesa ku mukazi alinamu ku ssente avuga benzi si byokozesa kwatambuza ebigere byanjawulo biba byanjawulo nnyo kati nali nkwanyeeko kirasi zonna ebigambo byotwala ku mukyala ayina kubanga gweoyagala kiri kyalina gwekyotalina but ayina status gyalimu kitwale nti Buganda erina status gyekola gyerimu togenda kuleeta sitole nti ate biki ogenda eyagala bintu binene kati omukyala agidde mu benzi gweoyagala okukwata oteeka okuba nga oli hambo oteeka okuba nga approach yo ndala si yeyoona atambula agenda mu katale okunona mmere mu kafuleera yanjawulo kubanga ono ojja mulaga ekyebiri agwa amatu oba engoma z'omusala omuliro yenna
emitwalo ebiri kakati ate oli wa Mercedes Benz ng'ate ebibye birala okumusala omuliro nga birala. So byonna science, art and science of managing society. byonna kakati statement eyo nze ndowooza ng'ekitebe president n'obukulembeze ne bakulembeze banne wanaaba ayagadde nga n'obukulembeze abwagala obwesiyasi note alina obisalira amagezi. Ekyokubiri kati ŋŋanze kubanga nange ndi member, ndi senior member mu kibiina. Nali interdicted on ground nti natyoboola obwakyabazinga era nenteekebwako envumbo nensuspendingibwa nembeera humiliated nembeera kwegamba credibility yange yonna netyoboolwa. Bw'ogenda ku Google n'oteekamu erinnya General Bigirwa Moses bajja kuleetera he was suspended, you know, and that is a bad record. Yes, it is a bad record. He was suspended, he was what, byebiriko okitegeera. Kakati in the same vein, in the same situation, nze mba ndowooza nti principle tagenda kuzanya double standard ate kino akima amazzi. Because ate kino kyadde kya Uganda yonna kitukwatako ffenna, kiri kyali kya Busoga naye kino kitukwatako naffe kubanga wano yagambye nti we can do away without cultural institution. Kakati kiba kitegeeza barooti bonna bazingiddemu abakyoli bandi bonna emolimoli bonna tonyumya paka Kasese tonyumya omukama watoolo wa Bunyoro. Yes, so nze mba ngenda kulinda action principle gy'anaateekinga kweyo ensonga. Wana batagiteekinze teninja kumanya ono waliwo ekikyamu kubanga ensonga eba egudde ku Bigirwa buli muntu ajjayo n'ag'omu buto okulwanyisa to discipline me, to put me in the corner. Bwekito bwe kiri nti abantu buli omu ajjayo n'ag'omu buto. I don't know whether I am a threat to many people. Simanyi oba ndi wa Kisirani, simanyi oba ndi wa Lutwe. Busoga waliwo abantu bagamba nti ba Lutwe nga buli kintu ekibeerawo kiwawaaza nnyo okitegeera. So naye byonna byabufuzi. So kamusuubire nti agenda kukola ki, agenda kutekinga polisi ono oba yakwekengera oyagala kutwala ntebe ye ngamanyi polisi mangi nnyo okusinziira. No, kati kankubuulire kino nkyogera from bottom of my heart. Tewaliwo omuntu akkiririza mu Kyagulanyi nga nze mu by'obufuzi ng'ogyeko bano be twamusanga nabo Banubianiri ba Eddie Mutwe kuba ate abo sibabala kubanga bo baali bya muziki. Kino bagwamu kigwe baali bya muziki okitegeera. Naye nze namwegattako on political ground, mission nga yakutwala ki buyinza. Ebyange si bya muziki era bwagenda n'ayimba oba afunye sente mmeka nze simunyega. Ebyo si bya muziki. I am not an artist. Oli politician. Nze ndi politician. Era ezimu ku nsonga ezibadde zinyiiza mu NUP kwe kuvuma, kwe kuddira ebyobufuzi, okubrandinga abantu nti abo bannabyabufuzi ba politician tubakooye. Ba politician tebalina kye batugamba ate nga oli mu byabufuzi. Bannabyabufuzi babeera mu byobufuzi, abayimbi ne babeera mu kuyimba. Abayimbi ne babeera mu kuyimba, bannabyabufuzi ne babeera mu byobufuzi. Buli wobeera mu byobufuzi wadde obadde lawyer, obadde dokita, obadde muyimbi, oba ofuze munnabyabufuzi. Kituufu okitegedde. Kati toyinza nze kunvictimizinga gwe mboli wa byabufuzi. Nze ndi wa byabufuzi. Therefore I am guilty over what? Being a politician. Ekisooka being a politician ye kwegamba
bwe buvunaanyizibwa obusinga okubeera obw'obuvunaanyizibwa mu nsi yonna okubeera munnabyabufuzi kyekisinga tebakulimbanga oli mutuufu kubanga oba otegeeza ki oba otegeeza kumanaginga public resources omanaginge bano bonna abasigadde abefuula abakabi obenga gwo batuddeko waggulu gwo bakolera polisi niwankubadde oluusi toli muyivu nnyo kubasinga gwo bakolera polisi wadde tolina mugagga kubasinga nga President Museveni we yajjira nga talina kyalina naye nga yali bano bebayita bannankanyi mpale enywera miguu kiwulidde kati si erodi asinga yerodi enanyini nsi kati tokkirizanga omuntu okunafuya nakuyita nga ebyo akuyise munnabyabufuzi as an abusive tab no way because ebyobufuzi byebisinga buli kintu byebikulembera buli oli mu kusoma mateeka oli mu kusoma ki ku university nze nsoma public administration amateeka njagalumba mu maaso awo so fe tugenda deep eyo course egenda deep mu administration egenda deep mu politics egenda deep mu budget formulation egenda deep mu history okay egenda deep mu bureaucracy wa government ne management ya public affairs yonna so cutting across yamanyi nnyo course buli muntu yali badde agyetaaga ogenda gimaliriza ddi course eno ngenda gimaliriza mu guno omwezi guno gwenyini omwezi gwe tuli next week nina ebigezo ebisembayo bakutikkire bantikkire mu November olyoke ojje naawe otukalakate so nga nkuzizaayo emabega principal asaanye ataking action yes ku mufumbiro oba omusajja wa mwagala nnyo naye alina okulaga public nti yakoze ensobi okuwalampa omwera mannyo kubanga tufuirawo ffenna nze bandamejinga ate nga bannange bennyini be banseetinze bwe muli mu kibiina bwe tuli mu kibiina wenjogerera wano ebusoga wali totally confused lwa fact emu eyatuuka ku bigiro wali totally confused omusajja gwe baleeta ali mu kuleeta bantu balalamu buli wasanga omukulembeze nti akyakiriza mu bigirwa Moses nga bamuleetako omulala bamugjewo gomanyi kyekitegeeza cost y'okubuildinga obupya ekintu kyonna ojjewo establishment ebaddewo kintu kinene nnyo kintu kinene kati mu byobufuzi tebakola bwe batyo oba togenda kumalako kuba kati nze oba onzijjawo mba nkoze eki musango kigwewazza so a principle nze ndowooza taking action ku nsonga eyo otherwise ajja kuba alaze double standard ajja kuba alaze incompetence in terms of disciplining his officers kuba nze yajjayo omukono ogw'ekyuma n'akuba ku mutwe kwennyini unfairness zaali nnyingi nnyo naye nze nazigumira olwa respect tewagendanga mu kakiiko kwewozaako nga gwe n'olwaleero tewali yali ampise mu kakiiko basalawo nga tebakuyise gwe kuwulira gwe ludda lukirugamba mu kusalawo se defending wabula ate n'okusalawo okwo kubanga suspension ebeera pending either investigation nga waliwo body egenda okuinvestigating okay n'olwaleero tebampitanga okuva mu November paka olwaleero kati okusalawo okwani akukola era nga basinziira ku ki president yasalawo ogire ngodde ebbali ekirala n'ofiisi zahanding over nakati nkyalina instruments of power eza ofiisi kati oli yakuddira mu bigere yatwala ki yazirira mu bigere yatandikira butandikizi awo we yali yatandikira emirimu gwe n'osigaza ebikola byonna mbirina naye simanyi oba kugamba really anyway engeri ekibiina kyaffe kyali ekito
ndoza mu maaso eyo biriterera naye nze byantuukako my friend singa saali musajja nnyo biba kutuuka ku mulala singa ali mu high court nga yawabadde omusango singa ali mu high court ate yebeera total embarrassment eri omukulembeze ate omukulembeze waffe fe bamukkiririzamu ebiri genuine twali kyetwagala kumu exposinga ku kintu kyonna mu bunafu bwe mu byobukulembeze ffe nga tulina principal waffe tumutomeza jjajja jjajja yatikemu bwe kwa ng'ono lyeffumu lyemusindika litomere jjajja atuyamba okuŋŋaanya abantu tutomere jjajja tetwagala bantu kumutegeera nnyo ekigendererwa kyammwe abali genuine fe abali genuine abatali bana abanoonya mu kaadi kati jo nalabye batwala embuzi ku kitebe nalabye abantu batwala embuzi nambuzi akyali ku level etwala embuzi waliwo embuzi gye bagambye nti oyo baagala ow'emityana nga bagisibye n'ebijwenge nze nalabye ya nambuzi mwagala bwa deputy president obwa Uganda yatutte embuzi agiwe gundi ye gimuwadde nambuzi bannange yatutte embuzi yagudde grade nakoma nayo aliyireri ayagala bwa deputy president bwa Uganda nambuzi kikyasobola okwongera ku baganda okiwulidde yatulimba federo mbwagenda mu parliament kunoonya federo netumuwagira nambuzi netumukyaza ku radio zaffe ne TV na ekisanje kyabonanga nti ensonga semasonga ettaano eza Buganda ngenda zigira naguno gwaka nambuzi talina kyeyali akoledde Buganda wadde okwogera ku kigambo federo mu parliament nze simanyi Buganda byamutuma naye nze njogera ku side ya NUP yatutte embuzi kimeme y'embuzi ekintu ekyo kyanewunyisiza nnyo era abantu bagudde nnyo era obuzibu nabuzudde buli muntu yenna omunafu mu constituency ye amaanyi agakima ku kitebe kati ne balyoka bakozesa omukulembeze waffe ensobi ez'enjawulo ne bamuteekako pressure bonna beesigamye ku ye tebakyalina kyebagamba bantu wadde okubalimba tebalina kyebagamba bantu ebigambo byabaggwako tebalina kipya wabula alinda ye president agende eri amwogerere mu bantu kati politics aba asaanyeewo politics nambozi myaka 2 talina kipya kyaleeta njagala okutegeeza bw'osangana lwaliro namboze nga atwala embuzi ku headquarter kimeme y'embuzi yabadde ku pick up namulabye agiwalaganyaawo noza gireetedde mu buutu ng'agula obuganzi nekimeme nayo nga temanyi bigikuddeko politics aba asaanyeewo kubanga namboze be bantu ababadde wano mu Buganda ebbanga lyonna nga batambuza ebyobufuzi naye tebakola misingi teyakola musingi ekiguddewo kyabwalampa kakati namboze obadde okimanyi nti namboze Kyagulanyi yatuukayo ng'agenda okwesimbawo ku baka ba parliament yasooka kuyita mu ba opinion leader ba influencer naffe ku UID mu DP n'ayitayo Kyagulanyi yatuuka ewa Namboze n'amusaba amuwagire Namboze n'amugamba bala banda ezo ozireke wano okujja kulaaleyo $10,000 mbijjukira bulungi $10,000 oba ffe bananyini Buganda wano yes olwo Namboze nga bakyali mu komandi eya Ssuubi ne Verias Lukwago baani nga bakyali mu komandi kati ono nga gwagamba ono nga Rastafaria ghetto gladiator agamba kwate $10,000 nze nziwooyo ono ng'ate ffe abayimbi mutugula sente tujje tuba mobilizing kanyingire ekyalo nagamba sijja zikuwa kati ate ffe bakaliba ffe ne tuyingira ekyalo ne tunoonya akalulu n'ayingira kati Namboze akibuukira atya nga kikutte olwo okuswalukuko okwo kwe yasaba sente anti politics is dynamic ate mu political science batugamba a wise man changes nga Abu Mayanja byabagamba omuntu alina amagezi olina okukyuka toyinza kulaba musota nga gujjaawo
nosigala ng'okoze eki kakati Nambooze yoyo akakkana atwala kimeme y'embuzi ku yasaba kitebe. obukadde 10 era kabajogebwe ba Nambooze abo batukola bubi nnyo. Political space yaliwo Kyagulanyi Lowooza yali baddemu olwaliro nga waali nga balukwago ba Nambooze bazanye ebituufu yandibadde taliiwo nebo balinga kukatemba yasanga ekiwedde Lukwago twamwegayirira ayambale ayingire field n'agaana tayagala kufiirwa kafooke kali atyo okunyiiza Dr. Besigye kakati ono yakkiriza okunyiiza Dr. Besigye space n'agijjawo era embuzi zaabwe ajja zirya nnyo Kyagulanyi nezaba Lukwago ajja zirya zonna ajja kuzirya enkoko biki byonna ajja kulyako wenoko kubanga gye bano n'amasannyalaze gyabalema bo yateekinga risiki ey'okufiirwa ekifo kye kya Kyaddondo ava ku kya Kyaddondo okuyingira paalamenti kukka tuba tuli ekyaddondo mu campaign Mwanga Kivumbi Nambooze Mpuuga teyayogeranga Lukwago ani omulala nga bafuuwa ebigambo tya eyo project ya Kayihura eya Kyagulanyi olwo bali kwani bo kwegamba ba influencer ba wano mu Buganda bo bananyini Buganda olwokuba sibe bamuleese so project yali ya Kayihura era bwe twava nzijukira bulungi nnyo bwe twava mu meeting bwe twava mu campaign bwe nga tutandikiriza olwo Kyagulanyi effect kubanga people power yajja luvannyuma Kyagulanyi effect meeting yasooka yali ku kizimbe kya chairman Nyanzi waggulu awo ekamwocha kalina twali mu kisiguuse mabegeeyo nga ffe tuli eno side zeringa waliyo ba Mwanga Kivumbi ba Elias Lukwago n'abalala nga be batukuba olwaleero be ba minister bazi finance olwaleero be ba minister bazi local government shadow gwe oli ku jirikiti ffe bananyini kintu tuli ku periphery mu Busoga waliyo olugero olugamba nti omulimi n'omuli omanyi kyekitegeeza omulimi n'omuli abamuli ye ng'alya buli asanga binimire kakati ffe twalima tumala okulima abali baabo bakola ki balya mu ekyo ekiseera Zaake Francis Butebi yali political personal assistant wa Muhammad Nsere ku parliament nga tiimu yaabwe erimu Zaake erimu Muhammad yagifuga ng'amyukibwa Katolo Bwama Zaake nga ye mugalagala waabwe okitegeera Zaake ng'atukuba bubi Muhammad Nsere ng'atukuba bubi nnyo ne tiimu ye kakati sebo olwaleero Zaake be bakulu baawali politics is dynamic n'ekisinga okunnuma kwe kuba nti nno mukulu Bigirwa obadde genuine eri ebyobufuzi by'eggwanga lino n'abakulembezeebo naye abantu tebakutegedde nze tiseetaaga muntu kuntegeera kasa Katonda ategeera kyendiko nze nja kuguka ndi bubi nnyo sijja kulimba kuba nali Land Road akayumba ka Museveni n'akatwala omukyalo oli gwe nalaba akufuukidde oyo ekizibu akayumba yamala n'agitwala yagitwala ssebo kati nsitwagolingira eyo mu buzigo kiki okiwulidde omusajja yali abimaze nga ebyokunkonkona mbikoze eki nga mbimaze omukyalo omuyinamu abaana namuyinamu abaana babiri kale oba omuyinamu abaana ekyo kireke naye abaana bo gye bali naye kyenyala okugamba nti ndi bubi nnyo naye nkimanyi nti Katonda amanyi feeti yaabwe one time one day ojja kugguka time yange ejja kuba nga yeeyo yennyini ng'oli ne bwakola atya tasobola kutaataganya time yange ng'etuuse ekyo nkimanyi
kivola mu bigambo byange njogera 2 nentekamu ekigambo Katonda kubanga buli kintu kirina ekiseera kyakyo tewaliwo kuwakanya oluusi ekiseera ekikyo kiba tekinaba ekyoli nga kituuse abantu ne bakola efujjo bonna kati nze abantu bonna bembadde nabo mu byobufuzi abasinga bagguse ate abalala ne babivaamu waliwo n'abafudde nabaddeko wano jjo nga nkola interview ne mukulu mukaako naye ndaba abaaliko ababaka ba parliament byebadde atambudde nabo ng'ate kwezo bandiwaddewaddeko ngaze ndiwaddewaddeko webale nnyo nsobola okuvuga emmotoka yange ennene nojja mu kibuga nenzija mu kibuga naye tebakyasobola bo abaana bange batandika 19 naye school fees nazisasudde dda naye nga abakulu embeera mbi natidde n'okutya nembuuza Megatron nti oyo yali mubaka naye nga naye tayinza kukikkiriza ekitegeera naye gwe tontyanza okusigala nga nkyatambula nga n'akanyiriro kakyaliko bwe katyo tontya siwangulangayo kafo naaka ate ng'obadde oteekamu nze bulina kumba nteekamu si benefitinga nga muwadde naaka buli ajja n'akuyitako buli ajja n'akunafuya buli ajja n'atema amadaala naye Katonda amanyi lwaki ebyo bikola ki weebiri nyala okutegeeza tayimu yange egenda kutuuka wano enduulu evuge nga tuyimba bigirwa atuuse bannaaye bonalebo waffe agambye eki katulinde kyagamba nga gwe tuwuliriza katulinde kyagamba nina ekintu kimu kyenkwagalako nti omanye ebyobufuzi ebyobutavuma ebyobufuzi ebyobutajereka oyina ebyobufuzi ebyokusomesa omuntu n'omutegeeza nanyikira anti akademe kaniza akademe yange ya UID nina akademe ezo eya UID mu political science ne military science youth brigade mumali mu youth brigade abatwalanga obubizo bwa yero ku parliament abo bajuzi youth brigade je njogerako ya 2 eyali yasebaggala nawe wagiriko nali brigade ya mulamba mu ekyo ekiseera naye kimanyi nti ze navuganga sebaggala mu ddudu bwate goli weri ate wansi mu 9 I think kudde engajja mu bwa meya ngoli weyo wansi nze ndi wa 2 gumu kwambuka eno 2 3 2 akomawo okuva London ava okusoma ava okuleeta ebitabo ekyo myaka 2 plus gituwogerako kati akademi yange yanjawulo sisobola kumala airtime ono gwe tuli naye wano ng'abantu mbawa abusive communication ekyo si kyabwe ebyobufuzi bwesu byabwe kyayi ate kati bukyayi butya nze abantu ebikolobero bye bankoze nali badde nayita dde n'abamawulire nenkola declaration nti ebyobufuzi mbikoze mbitadde kuba abantu bansasudde bubi naye nze nkimanyi abantu si be bagaba obuvunaanyizibwa Katonda yabukola ki yabukuwa Katonda waba asazeewo nti lindako ogumamu omusajja afuga olwaleero afuga eggwanga lya Zambia gomanye emirundi gye yesimbayo emirundi 6 omanye emirundi gye bamukuba ennume y'ekiku gyali 6 gyali 5 ogw'omukaaga gwe yawamba okitegedde naye omanyi nti akwata amadalaka ayina omusajja gwe yawa obukulu nga yamuyisa bulungi mu kkomera kiki gwe yawa okukulira amakomera yamuyisa bulungi mu kkomera ayina akantu ke yamuyamba mu kkomera kamuwe kati nafuna obuweerero ng'ali mu kkomera luzira weeri Zambia nga baali bamuwujja bwe yakwata amadalaka n'agamba nkufudde commissioner general wa prisoners olwa professionalism gye walaga olwa ka benefit kiwampa nenfunako obuweerero mu kkomera kakati buli kintu kiriko ekiseera kyakyo nze nange mu field omwo mulimu abasirikale bensobola okuyita nga Katonda nsitudde amadaala ne mugamba muganda wange nkusimye mu ngeri eno oyinza n'okuba tojjukira kyewankolera nenze nkijjukira
kati ate Katonda waba asazeewo kunsitula amadaala ku kisembayo kiri mulimu ate bensobola n'okuteeka ku firing squad nti gwe gwoli wa bulabe mu society ngeri ya sebirumbi gwoli wa bulabe bakuwanike abaana bo tunaabaweerera n'ebyo no bikumya ku mutima byonna bibeera wawo. So African politics bwatyo bwabeera tugamba si muzannyo weetaaga obutendeke obw'enjawulo kyova olaba abantu abalemera ku byobufuzi ebiseera ebisinga mu Africa baba batono abalaba bivaamu olw'obulumi bw'okola ki bw'oyitamu. Ng'omaliriza muganda waffe Mufumbira omusibirira ntanda ki kusengejja bigambo batanabifulumya kubanga ali mu position ey'okutwogerera ffenna. Bw'ateekayo position eyo kitegeeza ffenna bwe tukoze eki we tuyimiridde ekitali kituufu. So just kusengejja bigambo. Unfortunately eno show bagiraba nnyo ne shows zange endala baziraba but ate bo kye bakola kwe kukola misinterpretation. Kati olaba ebigambo byenjogedde wano okujjako principle ng'ateekinze time ye kennyini neyeerabira kano akatambi n'abiwuliriza byonna okuva gye tutandikidde paka gye tukoze eki gye tugenda okumalira. Bw'atakikola ekyo oli amutwalira essimu n'agamba bigira omuwulire yavumye gwe n'akoma nayo yavumye gwe n'akuleka ne muvumiro. Teyakomye okugwe weka ekibiina yakivumye, teyakomye ku kibiina first lady yamuvumye. Kati principle olw'okubanga alina ebyokukola bingi oluusi tafuna budde kulaba show ya saawa namba kati naabanga agenda ne information module okitegeera. So kyabulabe naye tulowooza nti bijja kutera. So entanda gye musibirira nti asooke kulowooza nga tanafulumya kigambo kuba ayogera ku lw'abangi. Ekibiina si kikye ng'omuntu, ekibiina kyaffe. So amala okwegendereza ng'ebigambo byayogera ku maanyi gaffe ffe tuteeka ebisalibwawo mu nkola. Kale omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino bwe tutambula olunaku olwaleero mbadde ne gino bigirwa nga twogera ku nsonga y'omukulu Waiswa Mufumbira ey'ekiwandiiko kye yatadde ku mukutu gwe ng'agamba nti nno bo beeteefuteefu obutakola na cultural institutions bajja kugenda mu maaso. Tuwuliziganye omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.